Ekitongole kivunaanyizibwa ku kubala abantu ekya UBOS kikakasiza nga bwe kisobodde okubala bannayuganda ebitundu 6.2 mu kubala abantu okugenda mu maaso okufundikira sabbiiti eno. Minisita avunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga okuva minisitule y'ebyensimbi Amos Lugoloobi n'ategeeza nti batunuulidde okubala bannayuganda abeera ddala miliyoni 10.40. Ono n'abadde alabiseeko wano ku ssengejjo lya bannamawulire ng'abadde alabiseeko n'abakungu okuva mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics mu kugenda maaso n'okutegeeza eggwanga ku bisobodde okuba nga bituukibwako. Lugoloobi yagenda maaso n'ategeeza nga mu kaseera kano bwaliwo bannayuganda miliyoni 4 zokka okufundikira omulimu guno, ng'era kino kijeebadde biroozebwa nti bajja kwongezaayo okubala abantu. Olwekyo tusuubira nti wabulayo miliyoni nga 4 n'obutundutundu obugwamu obutannabalibwa, naye ebyo kwali kuteebereza okusinziira ku sensasi y'amayumba eri eyaliwo, kubanga sensasi eri eyaggwa amayumba gaali obukadde 7,400. Kaakati mu mbaliriro eno nekibalirirwa nti kaakati galinga obukadde 10,400. Ono n'azimudde n'ebigenda mu maaso okwogerwa ng'abantu bano bwe beekalakasa mu bitundu ebimu olw'okubanga tebannaba kusasulwa, nga kino kyoleserwatu okuba nti ate ebitundu bino ebisinza okuba nga bikola bulungi nga Fort Portal. Sipiidi gye tuliko kaakati tulinga kaakati piloti atadde sitiyaringi tuseyiringa buseyirinzi, ebintu kaakati bitambula, benumerator omulimu bagukola bulungi ddala, nga era tusuubira nti ennaku z'omwezi we zinaatuuka ezo ezisuubirwa omulimu guno gujja kubanga guwedde ennaku z'omwezi nga 19 nga bwe twayogedde edda. Wabula ategeeza nga baddewo okusoomooza okw'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti badde babala abantu abalya ddala 2,000 ku mitwalo 12 gibadde gigenda mu maaso n'okubala abantu. Gino gyali tegirina biboogerako, era ensonga lwaki obumu bw'abakwasibwa obwa iPad bwabalimu okukosa mu nnaku 3 ezasooka. Emitwalo 2 baalina obuzibu okuyingira mu system, baali tebannayingizibwa bulungi mu system. Ekyokubiri, waliwo ebitundu ebimu ebigenda okubalibwamu abantu ebitali mu system ebya reportingibwa local governments. Njagala okutegeeza eggwanga nti bino byonna kaakati bimaze okubeera nga bigonjoolwa. Ono asinzidde wano era n'ategeeza bannayuganda nga basobodde okufiirwa ababala abantu 2 era nga bano baalumbibwa nga bagenda okukola emirimu gyabwe abatemu abatannategeerekeka. Twagala okusaasira ennyo famire ezo ezaaviibwako abantu abo, era tusaba Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. Tujjukiza bannayuganda bonna nti kikulu nnyo okubanga mubalibwa, era laba fuba olabe ng'oyingira mu database eya Uganda. The base at which we are moving is cruise. We are at the cruise height and cruise running. We are in auto pilot. We shall only now start getting turbulences when you are trying to land. At landing, like you start Friday, Saturday, when we are seeing those pockets that are not yet finished, that's when now we start again tightening our belts. Ku Russell TV, Ze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.